okutandikira ddala ku lunaku lw'abasomesa. Abakuziza olunaku olwaleero okwetooloola nnyaffe Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu nate basabiddwa okusobola okulaba nga beegatta ku kibiina ekigatta abakozi munda mu ggwanga lyattu Uganda okusobola okulaba nga batuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Abakulembeze ba Paalamenti okuli Abdul Byakatonda abamu ku abakiikirira ababaka mu Paalamenti y'eggwanga lyattu Uganda Sakati ne Charles Bakabulinde bagambye nti balina kulwana bwezizingirire okusobola okulaba nga bagatta eddoboozi lyabwe awamu bakole ku nsonga zaabwe buli kimu kibeere nga kitambula ttereere nga nnyindo ya nte. Nga Uganda olunaku olwaleero yeegasse ku nsi yonna okukuza n'okwefumiitiriza ku lunaku olw'abasomesa. Atwala abakozi mu Paalamenti babasabye okusobola okulaba nga beegattira mu kibiina ekya Workers Union. Kino kibayambeko okulaba nga basaba ebisuubizo byabwe ebyabasuubizibwa. Dr. Abdul Byakatonda bena bituuseko mu kukuza olunaku lw'abasomesa ng'agamba nti kyekyo kiyinza okubayambako okwongeza n'okubanja emisaala gyabwe. Era nkubiriza abakozesa abali mu private sector okulaba nti mwetandula kukola kye tuyita collective bargaining agreement abasomesa babeere bategeere biki balina okufuna biki bakozesa babeera banaki buvunaanyizibwa ki insurance zino zonna lamenta at least bakola bulungi. Kijja tuyamba okwongera ku mutindo gw'okusomesa. Ye omubaka akiikirira abakozi Charles Bakabulinde wano wasinzidde nakinoganya nga okusuubizibwa kw'abasomesa okubongeza ensimbi bwe kugenda okukolwako obudde bonna okusobola okulaba nga baŋŋanga ebizibu byabwe. Tukolagana ne bannaffe mu Parliament okulaba nti tulegislatinga ne tubawa ssente kubanga njagala mutegeere fan basis y'omuntu yenna eva mu kusoma ate ng'omusomesa is the key person kutuukiriza ekintu kino n'olwekyo tetuyinza kuleka musomesa mabega. Kimanye nti input gy'oteeka mu mwana ng'atandika kyekibala ky'ofuna. Era olunaku luno lwandibadde nga lujjukiza abasomesa nti balina kubeera tewali olunaku lw'aba sciences abasomesa aba sciences n'abasomesa aba arts. N'olunaku lwandibajjukiza nti balina kubeera kitole n'okuba kulwaniriranga ensonga ezibaluma nga bazirwanira wamu ng'abantu ate lujjukize ne gavumenti. Ye omubaka akiikirira abantu ba Kole County mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Opio Samuel wano wasinzidde n'asaba abantu okulaba nga olunaku luno olw'abasomesa baluteekamu ekitiibwa kubanga bakola kintu ky'amaanyi nnyo. Not a day for celebration. It is actually a day for more reflection and to start saying that, you know, for us to celebrate it, we must see equity. If there's salary enhancement, it should be for all of them. That is when we can say we are celebrating World Teachers Day. Mu mbeera y'emu mu disitulikiti ey'e Wakiso, Fred Kinobe ono nga yakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno alabudde abasomesa obwetentaatala nate kugezaako okubbiira abayizi bibuuzo. Kingi agamba nti abasomesa mu Wakiso basaanye okukuuma ekifaananyi kya disitulikiti eno emanyiddwa ennyo nti mu byenjigiriza yeekutte akati. Njagala kusaba abasomesa mu disitulikiti y'e Wakiso beegayirira omwaka nga tutwansfoominga nga tukyusa ebyenjigiriza nga tubitwala mu maaso ebuleyo omusomesa n'omu ayeetaba mu kubba ebibuuzo tubeegayirire. Ye Bwambale William ngono yakulira ekibiina ekigatta abasomesa mu disitulikiti eno ekya UNNATU ku lw'abasomesa asabye gavumenti okulowooza ennyo ku nteekateeka enzijuvu ku misaala gyabwe. Twagambanga gavumenti tetunaba kwetegeka okuba nti sente ono tumuwa miliyoni 4 ono tumulekera ku sente bwaliko esiteegi tenaba kutuuka batandise okukiraba era awamu osanga ng'emisaala gibalemeseza n'okusasula wakyaliwo abamu abatana kusasula mwezi emabege ebiri. N'olwekyo ekindeese wano ku lunaku lwammwe kwe kubeebaza okuba nti wakati mu kusoomozebwa mukola kyonna ekisoboka naddala ffe wano mu Kiwakiso buli budde ne tuba nga ffe tusinze nzize okwongera okubazzaamu amaanyi ffe ng'abakulembeze aba disitulikiti eya Wakiso tumanye obukulu bw'omusomesa. Abasomesa ba science mu kibiina kyabwe ekibagatte ekya Uganda Professional Science Teachers Union mu kujaguza olunaku lwabwe basazeewo okutongoza SACCO egenda okubayambako okulaba nga bejja mu nnawokera w'obwavu. Aaron Mugayiga ssaabawandiisi w'ekibiina kino asabye gavumenti kati erowooze ne ku basomesa abasoma amasomo ga arts nabo babongeze ku musaala. Kati nga gavumenti bwemaze okwongera emisaala eri abakozi aba science tusaba nti n'abakozi bano abatali ba science katugambe abasomesa humanities tuseeko ba personnels abali mu districts mulimu n'abakozi abalala ba accountants mu disitulikiti ey'e Bukedia nabo beegasse ku nsi yonna okukuza n'okwefumiitiriza mu lunaku lwabwe.
wano Saka Osem Martin ono nga yakulira abasomesa mu district asabye gavumenti okulowooza ennyo ku basomesa aba arts nabo babongeze ku misaala baleme nate kulekebwa balinga mu ddalizo. Science teachers cannot sit with arts teachers just because of the salary scores. The other people have been paid 4 million and these ones have remained at lower than 1 million. So this one has caused imbalances. Yet English as a subject is a priority in teaching sciences. Mu mbeera y'emu n'abasomesa amasomero ga arts bakinoganyiza nti newankubadde obusimbi bafuna butono tebajja kuteeka nnoni wansi bakugenda maaso nga bugolwe nga balinda gavumenti okubongeza ku misaala gyabwe. But so far, how are you dealing with it? We're trying to push on our work. Our task is to teach. We are teachers. In the bargaining agreement, it was clearly indicating that science were to earn more than the arts. If they had implemented as it was, as they were giving scientists and they give also art teachers, the same to primary. Yeah. RDC era nga yabadde omugenyi omukulu Imran Mugulugwa ng'onakiikiridde omubaka wa Bukedia District Anita Amugin akinoganyiza nti omusingi ogwateekebwawo naddala abasomesa guteekeddwa okuba nga guweebwa ekitiibwa n'okugukuuma buli kimu okusobola okutambula obulungi. Who are the mothers of all professions? Teachers who lose sleep because of people's children when the owners of the children are asleep.